mubuuza akasawo kaako eddagala mulungi nnyo. He would always give you hope. Teyabadde mulwadde nti ali ku ndiri. Era ekyo yali yakisaba Katonda. Katonda ansaasira, saagala kulwala kufugira bantu kizibu. Era bw'atyo n'amuwa kyo kyennyini kye yali yasaba. Neebaza bannayuganda mwonna okuva mu madiini n'ebibiina eby'enjawulo. Neebaza nnyo mikwano gya Alhaji wamu n'emikwano gyaffe n'emikwano gy'Abaganda. Tukimanyi nti tuli mu kiseera kizibu era kiseera kitryinga abantu. Naye kino naffe kitubuulirire nti Haji waavudde kati ffe tuze tufooterayo. Ate n'abalala era nabo baakufa, naye n'ogaa akuliraanye nti gwoddako ayinza okwekanga, naye ng'ate tteeka nti buli omu waava tubanga abasimba layini y'emmere ng'omulala akola ki? Addawo for sure. Nga Kisweri bwe yali nti omukyala yakaaba nnyo ng'akaabirira omwana we yafa mulembe gwa Nabbi Nuwo. N'agamba omwana wange afudde muto, ne bamubuuza nti afudde wa myaka emeka, nti 3. Muto nnyo, afudde wa myaka 300. Kyava amugamba naye nti gwe tokimanyi nti wagenda kujjawo omulembe ng'oli bw'awangaala ennyo awangaala emyaka 7 ne bamuyita omukadde. N'agamba ogwo omulembe gulaajanire nnyo Allah, gumusabe nnyo kubanga gujja kuba gwa buzibu. Kakati bali bagonderanga ku myaka 203 ne bagaawo yagonze, 204 oyo agonze. Ndowooza baafiiranga ku 5 kubanga ow'ebisatu bwe baagamba omwana wange afudde muto nnyo, oba emyaka gye baabalanga mu ngeri y'enjawulo nga buli wiiki baagibalanga mu mwaka, simanyi naye baagubalanganga gwafu. Emyaka 3 okuyita omuntu omuto kyali kyanjawulo era kyabyafaayo. Ne kizaayo ne sitoole y'oyo gwe baazuukiza ng'agamba Nabbi Isa alayhi salaamu abaamugezesa nga bamugamba nti bw'oba ddala oli mubaka wa Allah ng'otuleetedde obubaka, kale zuukiza omuntu. N'agamba Allah wa Allah, nsaba ompa amaanyi nzuukiza ono. Kyatozuukiza ono mubisi yakafa nti ye zuukiza oli yakamala emyaka 4,000. N'agamba si wuuyo olw'obuyinza bwa Allah. So byebyo ebyamagero ebibaayo nti ffenna ng'abatusookayo bwe bagenda naffe tujja kuzuukira ate tufuuke ekyo. Kyova olaba abantu abagaa nti teriiyo kuzuukira, kitegeeza tebaakakasa bitabo, kuba ebitabo bikakasa nti waliyo abaazuukira ku lw'amaanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate waliwo ne beyeebasa, abasajja beyeebasa mu mpuku, emirembe ne giyitawo ne basituka ne bagenda mu kibuga n'embwa yaabwe, bagenda okutuuka nga babagamba baayi nga baleese ssente zayitako dde emyaka miyitirivu nga bo balowooza babadde beebaseemu buki? Baga tubadde twebaseemu bwebasi nti kakati bw'oba ogeraageranya ku Uganda ne bagamba nti ezo zaakola ku bayindi bali abajja okuzimba leerwe, nti obadde ozze nti ezo tezikyakola, oba n'oleeta ez'obote nti ezo ssente zaafa oba ez'amiini eziriko ndala. So emirembe givaawo, ate ne Mungu buli kaseera atulaga okufa kwaffe. N'otuuka ekiseera nga gwe weebika, weebika otya? Omusajja oba omukyala n'asituka n'agamba nti bwe mba siina gaalubindi sikyalaba kubanga amaaso gange gaakola ki? Nga gwe gennyini gwe weebika ebiyungo. N'ogamba amagulu gano nti tegakyatereera, amagulu gange gaakola ki? Nga gwe kennyini gwe weebika nti kati n'amagulu gange gaakola ki? N'ogamba olubuto luno nti emmere eya butto sikyagirya nti
akatiba akakuba butto kakola ki? Owulira bye nkugamba nti ogenda weebikampola gwe kennyini ate Mungu bo bonna obubonero akulaga paka bw'onootuuka n'ogaa nti aa kati n'omutima gukoze eki kubanga gwe gusembayo okuzikira n'oba nga tokyasobola ki naye biri byonna buli bw'otandika amavivi gano nsannyalala ebyo byonna Mungu agaweetegeke naye waliwo nekyatukolera buli lunaku excuse me ne mugenda ne mwebaka gwe bw'oba weebase oba omanye ebiri ku nsi n'amala n'akuzuukusa ku makya n'agamba genda bangi abayitirayo oba ofudde n'akugjawo n'akuzza engulu naye nga tewaliwo omusawo ng'omusawo ye Allah subhanahu wa ta'ala oba katondawo yakuzuukusiza n'akuzuukusa oba n'ozuukira buli ku makya naye ng'agezaako kuwa warning shot nti nze yakuumye n'enkuzikiza ate era oyinza okuba nga weebase n'owulira aboogera n'ogamba mbadde awo nga neebase naye nga mpulira nga Lubega akola ki mbadde awo neebase nendoota Saliimu nendoota Nalubowa naye nga mu butuufu nejj'omulootedde nga ndoota ntambulira e Masaka era nga oddala olaba okola ki bano abakulaba mu kitanda totambula weebase bulungi nnyo oloota naye omwoyo nga gwo gukola ki kitegeeza omuntu is beyond the body but there is what they call the spirit. Abantu baffe bano basobola okuba nga batuvuddeko kubanga baba balanga mu bikolwa naga mpulira omubiri guno gunafuye ndabika nkola ki ngenda n'olwekyo nkubiriza abantu mwenna nti bw'owulira ku buli mbeera bw'ekyo ky'oyagala okukola kikole gw'owulira gw'oyagala okuyita muyite omugambe ky'omugamba ate nammwe abasigadde kino kibeere kyakubuulirira nti bw'owulira mukwano goba munywanyiwo nga ganja akulaba faayo nnyo omulabe oli bwakubira essimu n'ogisangako gizeeyo tomanya kikyakola ki kyagamba toga nga bulijjo alabika nsumbuwa ngenda kumuddira ayinza okuba kwola akusumbuwa mu bulungi n'olw'ebigambo ebyo mbakubagiza mwenna wamu ne baganda bange n'abantu bonna mu ggwanga ti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mungu yatuleetedde ekyo kye yatuteekako nga kya butonde si tteeka okufa si tteeka wabula kya butonde kuba singa amateeka singa abali ku nsi bagakwatamu ne bakola amendiment nga bw'owulira oliwaga nti kati emyaka ngijjeewo egirimiti ndyongezaayo naye kya butonde nti bwe kiba kituuse essaawa tayinza yadde kugikyusaamu katikitiki. Mawutu bw'abazze aba akoze eki era waliwo omusajja omu malaikatul mawutu malayika y'omukufa ejjamu omwoyo yamulabikirako neemuleetera ekitabo bwe yamuleetera ekitabo neemugamba ng'ejjidde mu kifaananyi ky'omuntu nkwatiraako ku kitabo ekyo ngende nfune ku wuzu. Omwami oyo Abubakari malayika bwerwayo naaga awaaye kambikule ku kitabo kino agenda okubikkula ng'erinnya lye lye lisooka waggulu mu beetwala n'akuutiza erinnya lye n'alissa eno wansi mu nnamba 10. Bwekomawo neemugamba musajja gwe oli musajja mulungi nnyo mbadde nzize nga ngenda kutwala mpa n'ekitabo nkulage mu nnamba emu ne kati nkyusizza kantandikire wansi eno nga ye kennyini yeekuutiza neyejja wano neyessa mu nnamba 10. Kaakati oyinza okukyusa akawaayiro ng'okwata mu mateeka noga kati kankyuse nzijewo eky'emyaka naye nga weeteera ddala mu tageti wali wennyini mawutu weekwagala weeteeke. Mulekeraawo okutaganjula ebiwandiiko bye baba balekedde mukuume kuba muba mukuuma bwesigwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tusinkane bulika
bwe tunaaba tuvuddeyo tujja kukomawo wano tusome edduwa ate bwe tunaamala tubategeeza edduwa y'ennaku 3 nga ziyiseewo probably from Wednesday it can be Sunday nga tukomyewo wano inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.